Kwa vacation yao naye ati bode ne baziggala kati bagenda okuggulawo ne mugamba nti naye siyasobola kuyita wansi kuyita waggulu so saa yona yonna abaganda baffe abeerwanija kuba mbasabakaawo bakiri kiwedde ekyo waliwo kye walungi tewalina tabu very cool wakunyumidde osobola kutanyuma mukulu nanyinimu ati yekeri got praising nga yekka yenyinimu wakane wabweru yenyinimu jali ali bulungi kale kakati bingi ebyabadde mu weekendi byabadde bingi bingi nnyo emipiira bani netulondamu gwe wagendera zex nga avaayo nakola ki etusobola okulisayo ku bantu baffe tubakulisayo omanyi abakulu bano babadde entungama ku weekendi ku myaka egondi emyaka 5 eddu era nga president w'eggwanga lino alina dansi eyo ogenda kulaba yanzise yanzise ekisooka eyo dansi ogenda giraba kati abaana bagenda gikubayo eyo challenge ogenda giraba eyo neyamaama eyo challenge girinde ekyokubiri eyo suuti ya president ogiraba eyo kati nina buli wenyare ogenda mulaba agenda kwambala suuti eyo ne mutabani naye gyayambadde kati eyatuza suuti eyo designer yena yenna ali katale ono kimanya kuba kati president buli wa NRM alina okukola esuuti alina okuba nayo either ng'agyambadde oba wakakale wakiri ng'agiwanisa wali nevesi ya mami nayagadde nnyo speech ya mami speech ya mama yasanyusizza nnyo yagambye nti weyalabanga bitambula nagamba nti omanyi yo okufuna emirembe n'omwami okufuna emirembe alina omuleka akole bwe kyayagala nagaa ti simulondoola sikola ki era kyovula tuwangadde so kakati banyinaze mwe abali wano kituufu naye nedda kakiibwa kisinga wano mubayimbi baffe abasinga bagana bafuna abakyala ne batandika okuboba kati bwabanga serebu gwe tulina asinga mu ggwanga lino eno ye muzeeyi n'avaayo ate omukazi we n'abagambye kitegeeza tulina okugenderako obuki ofaaki relationship sinyango olaba omalamu enaku bbiri message ya maama oyagala kibanga gikuzanyira ojuulire bulungi yagenda atwogeramu munyankola awo etugakale awo naye nga tubakulisa bonna bonna ababadde sayigizeeyo omukolo gwabadde gw'amaanyi nnyo gwabadde mawuuno omukolo gwabadde gw'amaanyi gwa byafaayo emyaka 5 oyinza okugamba nti gijja omundi gumu bulamu kubanga katonda wakuyamba tinowangala mu nfumba emyaka emirala 5 bazemu lebakuba ebirayiro kuba okucelebratinga oba gyewandiise kwegamba okwejjukanya n'okusanyuka so ebikongo byabadde bingi nnyo nalabye abantu ab'enjawulo baministers abanene mu biti ebyenjawulo ndala mu kibiina ky'emyale bonna babaddeyo nnyo era nga olunaku olwaleero ndowooza speaker yabaddeyo speaker owaffe speaker abadde gundi badde manyi abaddeyo naye atubuuza oba tunasobola okukigira speaker tanavaayo akyali Rosa Roma yagenze wa papa speaker maama aniti waliwo ka video ka training awo nga alina byayogeramuko ne papa kati wamala amugamba nti namusaba asabireko ne bebi we ngamba nti ebintu twabimanya bebi we ki omukulu omuto ate nayo yasobedde oba yamusemberedde nga linga akutte wano nze nabagamba waneeno nga akutte nagamba nti nasaba nogamba mbu Judy nedda maama bwatyo biki nabagamba naye nze ekintu kyange kyolaba bebi ategeeza bebi ki katulinde ategeeza ka bebi oba kizaddi oba yayogedde akutte wano naye nga tutuga kati wano kaba ka bebi wano kiba kibebi kiri kibebi oba yabadde ategeeza nene oba kibebi ate kibebi kibebi ekyokulu bona babakulubuto bona kibebi naye nga ekabisa katwenyinze nnyo bambi naye tulibeerawo nga celebrating emyaka 2 ye ne bebi we speaker ekyo bamaze nga gyanguye kyengambe tulibeerawo tusabe nnyo bategeeza nti jasi tuyitiddeyo buyitizi tubala tuyitiddeyo tubangayo kakati mbadde nkyakugamba tubeyo ku zex birangira wesaali shira yagera na trending nga neŋŋana naye shira mwamulaba oyo yagizegize shira si mubi baŋambe gwe muwa amagezi kushira mbono gwe naye baba
Nobera gwe. Osobola ogamu amagezi. Wakoze oti? Nakoze eki. Tugende maswado ngamba. Daddy tali basanyu wakati. Kakati bayiga abasemberedde daddy mu mukwateko. Omugumi daddy ki? Kenyini. Daddy ki? Tata zaddi daddy. Tata. Naye nedda Franka yeekaza. Agenda kiri. Franka yeekaza zemula yelo ku live nga talina buzibu nansi. Kuluno agenda kiriza. Bakozi waina buli bumu omwana wako ye mulimu okugoba. Naye omwana wako ne ate kye yawamba. Tobali tukyali omwana wako ne kye yakoze mwakitegedde. Omuluyimba omwana wako ne lwe yatukubidde. N'alyoka aluteerako n'ebyo. Wabula naye omwana wako ne tetugenda kusoma. Naye omwana wako ne omumanyi. N'oba yaleese bino ebintu byonna. N'alyoka atuyimbira omuggo kimaleeyo. Naye Shira yakyusiza Snapchat ye. Nagenza olaba ng'ali ku bidala yakyusiza. I think bad hackers. Newakyusa. Newakyusa. Nebwakola ki? Yabilaze yabirabye. Ngambye ebyo bitono ku bye bagenda okuta ebirala. Bagenda okuta ebirala. Bikyajje bigira mu phases. Chokola bambagambye abandikirese daddy bamukwateko kubanga ate daddy kyamuyitirako n'asula y'ebifaananyi bya mami n'atugamba ngenda bawe nakala banengamba agamba afaanagana n'oli oba mami ate banya abantu bamumanyi kikyazaako kale daddy nene mami naye mukwateko naye ne mami yekajali naye mami ajja kukwatibwako naye okusinga daddy daddy bakalukalu tajja buseera mpa story kale Zexi ng'agenda ajja ng'atugamba ngenda lugogo kofe Zexi ogambye eki ngenda lugogo ng'akimayo ki kyeyanoonye kyatafunyeyo ngenda kujijjuza kofe kale Zexi fe weetuli omwana ng'alinnya ng'agenda ettaki ng'aleeta engoye engoye ze yabaddemu yazijja ettaki abaana bawano nga balaba munange nga tulinda Zexi olunaku nga lutuuka bupositi nga buyitingana principal ng'era asulayo nga bulijjo apamisa kisemakula ng'asulayo abayimbi abamu abaana atono bakoze emputtu abamu baaganye naye mudula ayomba mbalemba tasapotinze birangirangi abaana abawagizi lwaki bajemedde bamujemedde baba yafunye beyafunye bebamumalira ddala oba naye yayagala byali enisikini nnaku nnyo beyafunye nekyo mwekiri waliwo dimension ekyusa ennanga y'ebivulu ennaku zino niyo weeri nti ojja kwesanga Zexi birangirangi ayinza okuba talina billboard yona gye yakubisiza ayinza okuba talina bipande byamaanyi byewalabe mu Kampala oba kale bubaana billboard eyinza okuba ya bbeeyi nti oba baana nti ojja byemakindi bawonna wonna wabula principal ndowooza nnaku nga bbiri kubanga ne principal yasooka nalooza nti byakusaaga omwana amutegeeza nalooza nti byakusaaga n'ayitamu n'agenda ettaki n'amalayo ebbanga bagamba ettaki eyomba ayinayo gundi mami ettaki yabadde gyemaze nanga mami yamusudde anakola ekibulo ekyo mami ate kati tetugenda era olwabadde okudda yagenze wa principal ne bagenda ku gundi ku social media wali bakipiseemu endowooza ennaku nga bbiri kakana ng'afunye abantu abo bamumalira ddala kubanga abantu byafunye nga Zexi ndoze yabadde first yakola concert yali concert yakola ekivulo ekyasooka kyali inido mukabaala ebbaala zaffe zimanyi bantu batonotono nekikwatayo kati kuna yagambye kangende ebweru ne bamugamba agende okwata abantu bano byafunye ebweru kati Bonita yabadde tamukoze eki bano byafunye obateeka mu Bonita ofisaawo kiri yandisookedde ne tugamba obateeka mu bbaala we yali mu kusooka ebagenda kujuza emirundi ebiri abagenda kukolamu ennaku bbiri okitegeera so bano yafunye bamumalidde ddala vizavi oba point in case kubanga jjukira kyolina okumanya tyakiranze nnyo yagenda tv kwalangira tebadde amaanyi yakowodde abantu basuubira tibamuli kumpi mikwano gye nekwegattibwako principal abantu beyamukowedde mu nnaku bbiri era ekibuzo kiba kisinga otambula nti abantu bano bazze kulwa principal oba bazze kulwa Zexi kubanga ennaku olabadde weyakomye okuva ettaki yaniriza principal yamaze ndowooza ennaku nga bbiri ssatu nga ali naye atambula naye tamuvaako nkuwolera ku banu kuwolera ku bantu kaki ekyaganya abayimbi okujja lwa principal atya nnyo principal watuuka afuna time chance yogana abayimbi nga abaliisaamu eggaali nga bwe bakola eri ewakatulu bwama kati baatidde endowooza anodda ekisookera ddala omuntu ategese ekivulu aba ne program kwagano kirwaningira nti gundi ne gundi kuba abayimbi babaddeyo wadde si bonna
kati olugwe batayise lwaki ajja abazze kusunga naye n'okumulangira tebamulangira tebamutimba nga bwe batimba bayimbi balala ati Zex abadde bweru naye ekyo kiyinza okugaana omuntu Martin okuyinza okugaana gwe okuntimba lwakuba nabadde bweru ng'ate nyinayo konsati omaze ebbanga olaba ebivulu bya wano olaba omuyimbi alina ekivulu pressure gy'abeerako anoonya ono ali eno adduka ku leedi ali ku Zex teyabadde na pressure yakola press conference nozoba emu ate nga tatusaba natusaba nga tayagala nakumanya zeyakwira last week esimu naye nga nebyayogera takakasa nga ningaga nti nga bamujjako interview wali ku airport naye nga Zex yalingaga bamujje tukakola kaveewo naye nga ngamba omwana gye yatutte show ategeera yangamba last week owaye nga sinnakulaba nengamba biki byategeeza ndi nina ekivulu oba kitegeera nengamba ne ndowooza oba omuzannyo gwayitiriddemukko omanyi lwaki abadde yeesiga olwedde principal abadde agamba nze kyonna kyekiri nyinayo principal ku kido gyali naye ngera okujjukira okyasobola okutimba principal wamwoyo gwe mugamba mullo notafuna abantu so kati weebereremu nedda nze ngamba tini mbu principal newoba omuyina ku kido tugeze Mick Wine ng'atembye of course principal ina obeerawo naye nawe langa nga bwolina olulanga togaana olelaxinga because olina principal buli muntu alina amaanyi ge principal niwaba akukowolera ku bantu ne bajje kisinzira gwe ng'omuntu ojja kwesanga ngambe aba Zex for example Zex yakowola abagundi ona yali ku Africana waluka gasefik osigede fikfa make ndi fikfa make olwokuba nti amaanyi ge munene okusinga ku ono era abantu bwe yakowoola beyongera obungi so akuyambako naye gwe ng'omuntu olina okwebereramu awo wenyini kansooke nkulage ekyabadde ewa Zex birangirangi kiki ekyaviddeko ekivvulu kye okola bwe kiti obuzibu bwabadde ku ye oba bafaanyi nti I'm a soldier, maybe you want to live. When I got the land, maybe you will government. Maybe now we end sikutya tubadde mupiira gwa Arsenal tubadde mu mupiira gwa Man U tubadde abalaba ewakabaka mu kisaawe mupiira gyebika omupiira tugenda nyumirwa wano kibanda waali abantu be bajja ate kyemanyi n'obudde bukyali abantu be bakyajja okitegeera so sirowooza nti zino essaawa zaaweze ziri awo 4, 5, 6 tetunaba abantu b'e Kampala badigida nnyo obudde nga bugenze ate nze nsuubira nti abantu ba Zex basaawa ziri Younger and one that abantu ndowooza tebakidde mu kivulu kino lwa principal bazze
olwa effort y'ono omwana ze kikumi olw'ebyazze ng'akola yatandika n'okusiga birangirangi ng'atunda engoye eza birangirangi tufana ku self initiative so yensonga ndoza lwaki abantu bali ono kyekivulu kyekisoose ate abantu bazze ne bamwagala ate ngaekivulu akiranze last minute so muweera ddala omukono ogw'amaanyi ne mugamba big up sex birangirangi kyongedde okulaga nti oli muganda wono n'oli that's why tuze tukuwagire tuze n'omukwano mungi nga teri atukase kubanga gwe tolina maanyi gatuleete okugyako Katonda. Eno ye program Kasalabe cha ngekutuusibwako Abasentale Tours and Travel Limited tulina tour packages eri awa honeymoon school tours tukuyambako ku visa guidance mu nsi nga Dubai, South Africa, Turkey, Europe kw'osa ne air ticketing tusangibwa ku Lubaga Road okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu zino wammanga. Eno ye program Kasalabe cha ngekutuusibwako Abasentale Tours and Travel Limited tulina tour packages eri awa honeymoon school tours tukuyambako ku visa guidance mu nsi nga Dubai, South Africa, Turkey, Europe kw'osa ne air ticketing tusangibwa ku Lubaga Road okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu zino wammanga. kale mbakulisayo mukumulako kasoke njozeze mukwano gwange Priscilla Namayanja kulika baby munange kulikirayo ddala sweetheart nkabulirako bananga kubyewo kasukali
era kyobuuza naye nga munange kulika bebi ayina video yakola nga ikukola abasajja bankuba kyeyo yakambula nnyo nnyo prisila yogera naga nti abasajja bankuba kyeyo kisira nenga bamukola ki ne bambi jodi ngalinga alina kyatagala kwogera kiki kyoyagala ndaba okkiriza naye nga tokkiriza kiki nzikiriza prisila akasubire muli bulungi mami dadi ne taata w'omwana bonna bali anti yoyo dadi gwe badde ogamba how is daddy bonna bali fine daddy are fine ebyo mwagala bambi simanyi anyway bangamba sikyungi gamba ti kulika obanga abadde mu lutalo ola luba lutalo okuzaala kufandija omuzungu yakigokuli wange sweetheart kakati nyongera okubategeeza nga tetunaba kweyongerayo nti gwe munanga ali awo ng'owulira embeera eganye waliwo otuka ng'obigatta tebikyawera ng'obigatta olaba tebikyawera ayisya banafe aba skypins bavudde ne bagamba nti nedda jangu komaweeka jangu ne bw'oba olinako miliyoni 3.5 diya tukutwala e Canada ate ne tukufunira omulimu ekyo wali okirabyewa abantu nga bona bunene Canada sweetheart bakutwala ne bakufunira omulimu kakati n'osasula kibanja mpola ng'oli ku looni eringa bw'okola ate bw'okola okitegere bakutwalira ku looni bakutwalira ku looni n'okola n'osasula kibanja kiyambyeko ate ne bamakinga sure nti bakufunira omulimu ekyo kikulu nnyo okitegeera ndijjo bangi abatwala abantu ne batafaayo okitegeera ne bakutwala ku kibanja mpola ne bakufunira omulimu ate n'osasula si ku pressure kakati nkolera ekintu kimu kwata peni n'olupapula tunula ku TV awo owandiike enamba y'essimu immediately okuba bannanga omukisa gujja lumu ono omwami yaleese kugabula kutaasa abavubuka bato skypins nakugamba nti kasalaba ekyolaba bw'oyiga ekyo nakyo kimaze kale kakati sisi fire njasitudde abanene n'abambi wenalabiddewo ku taata oli gwe tubadde twogerako kuzadi akati taata daddy taata ebintu bya taata bwena labida ku taata fulanka bamutuliza mu kamera nga taata ne wabagwe taata nga tayagala zekazuke kulise abantu bana bagenze kuba nti nno bajjumbira n'okubagira enteekateeka eyo natusesera ningamba nti sikale singa omugenzi katolubwama abadde akyali nalaba ku bantu bano abamu bazira kuba nti nno yafa obadde bonna babadde babagizibwa abantu bagala egyo emizannyo singa yabaddewo nalaba ku bawagizi bano nalaba ku bantu bano abalaze omukwano bati kirungi nnyo era nsaba bali mu nteekateeka eno bigi nga promota n'abalabona bonna bannakatemba kubanga bonna ebikonge mu katemba byabaddeyo nti temukikomye wano kireke kukoma mulundi guno gwokka oba legase y'omugenzi katolubwama alisiti wabeerewo enteekateeka enjawulo ng'eno tumujjuukirire buli mwaka guno sizi fire yaleka agutandiseeko naye mulina okubaako n'ebira byemuyiiya nga byo keepinga legase y'omugenzi kikulu nnyo ekyo naye baba bigi naye alina engeri gyayingiddemu bano bapromota ali befuula abaakabi n'akulaga munnaayitawo penetrating nga nateeka ebintu nga byakabi soma n'omukyala ya class omukyala n'akulaga munajja nateeka ekintu bwekityo manaye kiba kinene nabyeko kwamu yabaddeyo musisula ojja okumuleta mu kivulu bwekityo mwana biginga wakabi ojjeko waamu n'abalaba esobola bagenzi bagamba ssente nga mpitirivu naye abantu banajja zibadde nnyingimu naye ngenda okulaba abantu bazze ne ngamba ekitegeeza naye omukyala tatambula naye oyo naye naga nkitegeeza abantu bazze olw'omukwano gwe balina ku mugenzi momo oyo molinnakyejemizanya abantu babadde bagimisaabakyala basinga okwewa ekitiibwa mu Uganda mu oyo alabika bulungi nnyo bambi azadde abaana be alabika bulungi agenda watalina kubeera mukyala mulokole yalokoka nabo tukongerengako kati oyogera naye kimibiri mukama akwagala Judi era kyaliko alina enjiri gyabulirira abayimbi alina missoni yakulokola abayimbi papa mise kisemakula yalimu abonno boolaba kati papa yayitako mu mikono gy'omugenzi
so teka abadde okubeerawo bayira abadde mwena tubakulisa bangaye buno ebimu ku byasi bintu byonna byanyumye naye mbu ebyo musajja byasuseewo of course oyo mulala mukko onamoti gwolabo simaira kumanya obadde bwe omulaba oseka naye amoti zikatemba omulaba bulabi noseka naliko okuseka kati ate watuuka ku stage gujja bagira kale katusooka tufune ekyabadde leero era mbebaza okuba nga muzze mwenna nebaza abantu bonna olw'omwoyo omulungi buli omu gy'avudde n'ajja okuyiirawo ensonga omugenzi Kato gye yatandikako okusimbako ettaffaali oba ettaffaali we yalisa foundation eyokomyawo theatre mu bantu n'omuzannyo guno ceasefire. Mwebale nnyo mwebalire ddala mutulaze essanyu n'ekitiibwa kingi ate ne turn up nnungi nnyo mwebale nnyo tuize byenjizo bingi nnyo munange tulekerawo okwelumaluma tulekerawo okweyagaliza obubi tubeere omuntu omu ekisinza okunyumiramu production nungi nnyo stage ebadde beautiful nnyo abazanyi bazanye bulungi omukulu w'omugenzi Katolo gw'amagwe yaleka golaba kina gikitami art industry at large nze nsaba busabi tekikoma wano kubanga nze by the way ng'ogyeko ebyange by'okuyimba nze okufuluma kwange bwe lwogamba nti ngenza okunyumirwa nze njagala kulaba mizannyo kati theatre bweddamu nze mba ndi clear kijja kusinziira ku bakulembeze aba theatre kiki kye banaaba basazeewo babasazeewo nti kinaabera buli mwaka kizoke nekyemanyi nti omuzannyo nga gwe tubayinza kuba nti baguzannye buzannyo wano gukomye kubanga eyo message yeetaagibwa mu bannayuganda bonna bantu bonna buli muntu waayo. What is your experience? Owulira otera kuba nti luli tubadde tukumanyidde mu comedy ojja n'ebigambo naye kati bakuwadde ebigambo si kipya bwe bali temunakola tebinaako nnyo tubadde tuludde okulaba naye nga si kipya nze okuzannyamu acting mbadde mbibaddemu okuzannyamu theatre nabana abasajja mbadde nzannya nabo bulijjo Abe Mukiibi Katolo Bwama ne bonna of course mbadde kosa tegena kubeera mbadde nkyanoonya venue abantu banajja abantu nga abalala bagamba ngiteeke mu Lwera abalala bagamba ngiteeke Namboole abalala sooka okange mu Kuserena so era tugende ku cricket over omulala nefani omulala unangamba ngende ku cricket over kwegamba nkyali awo buli muntu angamba kifo kyanjawulo omulamu oguli main gwali kulaga abantu nti drama akyaliwo. Believe me, drama ayina engeri gy'abadde nga anafuwamu abantu ne balowooza nti drama takyaliyo naye nga tegyetuli era aba artists aba drama bangi nnyo mukyerabiddeko abo abaana baba mu bibira eby'enjawulo those groups are performing kati ne twagala okujja wamu ba senior artists n'abaana abato betwagala ensi eyo enkya ekole ki erabe naye nga cricket over gundi agisobola agisobola soka tubabaze ku bantu bonna batulaba nga basinziira ku mikutu gyaffe egy'enjawulo tubeerako nga streaming live ku online page zaffe gwe gy'oli yonna gy'otulabira sinziire ewereza obubaka tubuulire kyekikusanyusiza sofa teesa tubuulire negyosinzire tujja kuba tubakoonako mpolampola njagala kwebaza ku Hajat n'omwami mwalimu wa South Africa Captain Park batwagala ne Winnie ali wano egundi Zana babeerako nnyo batwagala nnyo era nga essaayo nena Hajati yange agenda kubakomawo kwalina okuba naffe podium babadde mu winter awo embeera tebadde nnungi nyina mukono gwange yabaddeyo naye empewo
obudde nga kale hajja titukubuuzaako munange n'abantu mwena abali South Africa omanyi success onasonyiwa mpulira mpulira togamba nti abaana lwaki bamirayo South Africa e London tulinayo America tulinayo Canada batulaba e Rwanda kati kale tukuwadde ekyambasada beera e Rwanda kale neyanze kati okuva nolwaleero makindi otwalayo okulayo ki siwanze makindi siwanko makindi ndijo bakulimba siwanko makindi tumuleke e Rwanda tumuleke naweze enfufu sigisobola anti mu buli list nayo ambassador kale tukene kale naye nga nyongera kutegeeza munange tutandika ssaawa 2 paka ssaawa 3 tubeerawo okuva ku Monday paka olunaku olwokuna ate nga tulina ne repeat baddiya badarling ssaawa emu eyekawungeezi alo kakati mama birungo spice Diana gwenjo lwaki omwirama birungo spice oh okay n'abayimbi oyo okay kale ayina akayimba akapya sikabi kalimu ebigambo ebirungi adde okuyimba kale twandikibwako naye ate nga oliwa siregula asirejula muleke esirejula nalabe na apartments ye busabalere munda eyo nnyo spice ye namwanikidde yakyasinza okuba omuyimba asinga okubeera nga ali booked mbayimba bakyala nalabye weekend program yenevaire yokayoka yabadde alina ebivulu Saturday yabadde alinako emikolo 3 alinako n'ebivulu 2 nengamba lojo omwana tomukutule nange newunyiza kola sente spice kola sente spice oyo yavudde wali mugunde ennaku eyo mukiwunya wali eri gye yasulanga olw'omugaa nti wummulamu abalabiriddanga omukotogera akyala kakozi yabadde Masaka yakubye abantu b'Masaka ekibulu yazzeeyo gye bamubira sente luli eri Masaka festival agambye kakati eno business gye ndimu wonyigira abategesi yoboona alyawa ate kati banabeera bagaana eva buli banagenda nebagaana ensi gye yavumira abantu mutima kati bali butola ne mutima naye omuntu ayinza nakukwaza ekisa nga newaba yakuluma ku buli lwaki mutima kati mutima tekigwa naye ndowooza ku mulundi guno yazze nga aziteeka ku mmeeza ate with zero balance zasigadde Kampala sibiri eri ali kululi eri manager roji yamugamba space tugende ono mutima waffe ngamanyi bipanazivuna bagenda tuuka eri ng'abantu mu butuufu abalimu tebalina bagenda zijja mutima talina wazijja naye kati kuno mutima yagambye nva Kampala nga buli mutereezezza bwana biri ebyatuukawo byo bimwononera ng'omuntu bimwononera so yabikowa naye yamekije sure nti buli muntu agende e Masaka amutereezezza teri kuyomba teri kukola ki naye kabako gy'abadde tasobola naye emirundi oba emeka gye yakagwa tuwa spice omukulu ono olaba yagenze omuntu yena
amanyira batopu 3 abo Chameleon, Bebe Cool, Bobi Wine. Ononye ebizibu. Waliwo eyamanyiridde omukubbo meyaja kakasa mu Uganda kyeki. Saka tubebaza okujjumbira ne twebaza ne Uganda Police obukuumi bwetu wadde security gulugulu ne twebaza n'abayimbi ne twebaza ne babawusa abakuuma abantu abakoze ne police abawuba bebale kubeera abakoma okulaba nga tugenda mu project za kusomesa abavubuka kudda mu mbeera ya kukola mirimu gya mikono kulaba nti no ebitone bikyuka. Era nze kuva dda nkubiriza nnyo abavubuka b'Abannayuganda okuyingirira ebintu ebikwatagana n'emikono n'obwongo kubanga environment yaffe ya Uganda eri mu mbeera nti abantu bali babateekamu ekintu okutandika okulowooza nti ab'ebyobufuzi be banaabakyusiza ki embeera. Nze nakigaana ate ndi example entuufu nti abantu Abannayuganda balabe nti nkoledde wano kozesezza bwongo na mumwa kitegedde ne tuyimba ne tufuuka kyetuli. Abantu abasinga baagamba nti